muri mukulwanyisa Mwami Ssenyonyi alina ki ngalo kiki kyetumulwanyisa alina ki ekyo kyetulwana tetusobola kwegulira masuuti kugenda mu saluuni kunyirira kiki kyetusobola ate kati Nuupu erina ki oba yeeronda Loopu ate weeronda obuyinza weeronda Loopu neekola ki erina obuyinza obusobola n'okujjanjaba mange Teina obuyinza tebuyina ina tutumu teina omuntu atalina buyinza kati tumulwanyisa eki tuleme okulwanyisa Museveni alina obuyinza ate tudde ku Nuupu erina buyinza ki ekikwogeza mukuto nakulya esooka najja ndi mukufu ate aboogeza bonna bayala aboogera bino bayala bonna aboogera bayala naye nze najja ndi mukufu banoonyerezeeko bamanyise bamala kyeki waliwo business zenina companies zentambuza family yange gyeri nze byendi bye baagala okuba bye baloota actually bye nali nga sinabafuuka mubaka wa parliament bye baloota kye baagala babeere kyendi kye baagala babeere gye bali gye nava ge mazima buli ali eyo agamba yalya kyendi kyayagala abeere byetayagala kufuuka Range Rover tayagala bwakyusako V8 bwasuuzako Raptor bwakyusako Benz sibeyagala kusula muzikalina baana be kubeera Bulaaya sibe baagala kubeera nga n'ennyumba mu America n'ennyumba e London sibe baagala kati nze ate byendi nga sinaba nakufuuka mubaka kati byendi kye baagala okuba. Bannayuganda buli nsi bwe yeeyongera olukya n'oluziba twongera okulaba amawano mu ggwanga. Ababaka abeeyita ab'opposition buli lukya bongera okusiwuuka empisa n'okwongera okulaga ekifaananyi bannayuganda nti bano babadde tebalwanyisa Mwami Museveni nga bwe bajja bagamba. Omubaka akyogedde Lunywe Sebamala ow'e Bukoto Central n'agamba tuleme okulwanyisa Mwami Museveni ate tulwanyise NUP. Ekifaananyi kyakusiigira nti bo tebalwanyisa Mwami Museveni. Ebyo byonna oyongera obbira mu katambi ako omukulu Morgan kakuteredde ku screen. Ensonga nnyingi bw'otunuulira abakulu obusungu bwe bakozesa nga balwanyisa NUP n'okwogerera NUP ebigambo ebikikinike kyongera okulaga obuzibu bannayuganda bagamba nti bagala kukyusa gavumenti eno bagijje mu mikono gya Mwami Museveni obuyinza budde mu bannayuganda kyongera okulaga obuzibu bwe tubadde tulina ebbanga lyonna nga tewannajja opposition eri serious ekulembwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbaaniriza bonna bannayuganda gye musinziira amanya nze Faruku Ali Munnamasaka channel gy'oliko bagita DPTV Uganda nabagamba nti tewali source of information gy'osaanye kwettanira wano we wabeera source gye bayita source of true information. Tubaaniriza yonna mu ssemazinga ez'enjawulo abantu baffe abali mu Amerika tubaagala nnyo Bungereza n'ebitundu byonna ebyetoolodde. Ensonga tulinako nno nnyingi olwaleero era twagala obbategeeza nti mu kkowe eryo tulina omubaka Zaake akakasa yali mukama we omukyala Anita Amongo nti obutuukidde olwaleero naye ng'agenda kubaako wansi we mu bukiiko obwa paaliyamenti nga yamukulembera. Awo nno tujja kulaba eggulire eddala nga tulaba abakulu ba commissioners ba backup benchers n'abalala abasimbibwa ku meero zira nga bakomezeddwawo leero olunaku mu kkooti bongera obbitebya ku kigambibwa nti bakola ki babba ssente z'omuwi w'omusolo ne badda ne mukati ne beeyogoma. Omwo nga mwe muli omukulu Chris Obore eyazina amazina ne yeebonga ng'ekisaanyi ng'agamba we are in things. Omukulu oyo Morgan yamulaba n'agamba abakulu nga bava wala. Honorable Sebamala amawulire era agakutte n'aganyeenya. Emiti ne gikunkumuka ebibala. Takomye okwo akyalangira NUP nti ku musimbi omungi gwe babawa ogutokomoka 4.5 billion nti alaba bali badde bakola ebintu bingi ebigatta ku opposition n'okusinga we tuli leero. Era n'asekerera n'agamba nti Gyore Ssenyonyi si asinga
baddamu ne bamulonda lwakuba nti munywanyi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eggulire eddala ow'ekiro tekyoggerera mu Parliament. Mavivi gamuyiise. Omukulu ali eri kati alwanira Katooke B. Agamba yali awalampye omwera mannyo. Yazzeeyo gyawulira nti gyasobola kuwairo si wanu. Era nga jjidde ku NRM n'ekisinde kye ekya Patriotic League of Uganda ekikulemba General Muhoozi Kainerugaba. Era mumulabaawo bwamyansiza mu kala zaabwe oba yero oba kipaapaali. Nze naawe tujja kuba tubitegeera. Omuloodi Erias Lukwago olunaku bwe lukeeredde olwaleero tugenza okulaba abadde mu kooti ng'ategeeza bannayuganda nti akaseera katulimu kazibu. Atuuse n'okuwa ekiraamo. Bw'obanga oli munnayuganda ng'oli konsandi osobola okukkiriza nti omuloodi ali mu kaseera kazibu ffe abamugoberedde n'obulwadde bwe era ensonga zonna tuzireeta mu bujjuvu. Katukole bwe tuti tukomewo. Okyali ku DPTV Uganda. Ebigambo tuzze tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Njagala okusiima ekibiina kyange ekya National Unity Platform ekikulembera President wange Kyagulanyi Ssentamu era yonna gyali obubaka buno bumutuukeko nti nsiimye nnyo okubanga yannonda okukulira akakiiko aka Government Assurance. Era olwaleero Parliament enkakasizza okubeera chairperson waako era nga deputy wange yate ye whip wa FDC and ADEC. Era nga emirimu egyo tugenda kugitambuza. Kati Ssaabazoganya agenda kufuuka Ssaababangi. Ngenda kubanja gavumenti buli kintu kyonna kye yasuubiza bannansi n'egaana okukituukiriza. Era ngenda kutandikira ku ebintu bingi nnyo byesuubiza. Naye ate olwaleero wendabye nti ensi eno yeetooloola. Bwe bazze ne bampa memba omu eyali sipiika wa Parliament eno nga sipiika wange mu mulembe gwe ndabika nze omwe yasingira ddala okuyisibwa obubi nga bwe mwalaba nga siva mu komiti ezo buli kiseera nga mbonyabonyezebwa n'engobwa kuba komishona n'ebintu ebirala bingi nnyo. Naye olwaleero kati nze ate agenda okubeera nga nze chairperson we. Ye nga wabadde chairperson wange mu Parliament mu komishoni nangobayo, yali chairperson wange mu komishoni nangobayo. Kati olwaleero yenze chairperson ku komiti eya Government Assurance nga ye member. Awo nno kitegeeza zigenda kudda okunywa kubanga nze ngenda kubanga mpeereza bulungi okusinga ku ye. Naye katusuubira anajja kubanga komiti eyo si ya lutalo, si ya kulwana, wabula kukolera bannayuganda, kuweereza bannayuganda okulaba nga bafuna obuweereza obwo obusuubiziddwa emirundi mingi nnyo nga tebutuukirira. Awo nno ekyengenda okubanga nkola mwenna abalina kye babanja gavumenti era ngenda tandika ku babaka ba Parliament buli ekyasuubizibwa yonna mu bitundu byabwe kwabeere ewange okulaba nga gavumenti ngiteeka ku nninga. Ssaabazoganya azoganye okulaba nga ebintu ebyo bibaawo ate nga nteekako n'ebikolwa, si kwogera bwogezi, ngenda teekako ebikolwa okulaba nga tubaaniriza ku DPTV Uganda. Njagala kwongera obbategeeza nti ensonga zonna tuzireese. Njagala kutumirako omukyala bamuyita Ruth. Twebaza nnyo sister waffe olw'ebirungi byonna baganda baffe abawangala emusemazinga ez'enjawulo. Twagala obbategeeza nti ensonga za DPTV tuzoogedde era tuzireese. Omukulu Zaake leero ayimiridde mu korido za Parliament oba ku madaala ga Parliament n'ategeeza bannayuganda n'atuukiriza akagera akagamba nti what goes around comes around. Nti Zaake mwenna bannayuganda bali mumujjukira bulungi nti yajja alondebwa ku bukiiko obw'enjawulo. Naye akasinga omwogezaako ennyo n'akasinga omuleetera ebizibu biri bali bamulonda kuba Commission of Parliament. Era Commission of Parliament atuula kakiiko ak'owaggulu akasalawo emirimu gya Parliament girina kukolebwa gitya. So NUP yasindika representative waayo
mu parliament atule kakiiko ak'owaggulu aka parliament ke bayita commission. Akakiiko ako kaba kakulemberwa speaker wa parliament, katuulibwako omumyuka we, katuulibwako ba commissioners abana abava mu NRM, katuulibwako prime minister, leader of opposition ne minister of finance. Akakiiko ako omulimo gwa commissioner ava mu opposition kulaba nti akatunulamu sente ze bayisa, budget gye bayisa etuukiridde bulungi, oba ye kyalina okulaba kiyita keeping the parliament in checks and balances. So Zaake kase atandika okulingiza oba okugenda okukola omulimo gwe nga gwalina okukola, omukyala Annette Anita Amongo Nalongo n'agamba togunya oguwanda wano tojja kulingiza mu bisawo bya sente ffe tumanye engeri gye tuzisaasaanya, era n'amusibira emabbali n'atandika omumujjwetekako emisango emiyitirivu ti omukulu Zaake talina mpisa, ayisa olugaayo mu sipiika n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Era Zaake ne yeekubira enduulu mu kkooti, mwenna mubijjukira bulungi. Era byamaliriza omukyala Anita Amongo alaze nti yalina amaanyi atuuka n'okulagira essiga eddamuzi. Zaake ne batamukkiriza kutuula ku commission ebbanga lyonna ery'emyaka 2 n'ekitundu. Oluvannyuma ennyo omukulu we waffe Masaka Nyendo Mukungwe yali leader of opposition ebiseera ebyo, omukulu bannayuganda abamu bamukazaako amannya buli omu lyayagala, ow'ebitaanu, abalala omubaka Mathias Mpuuga Nsamba, abalala ow'ekitiibwa, to mention but a few. Simanyi ye muganda wange Luwero's Finest oba ye amuyita atya. So NUP Kasa yakola reshuffle ne mujjako bwa leader of opposition ne muwa commissioner. Sebo yenno omukulu yatuulira ddala kusuwa ku mmeeza eri around n'akajjalaata n'asajjalaata, kubanga ebyali bikolebwa byali bimufevalinga bulungi, kuba twatuuka okulaba ebiseera bye yabeereramu commissioner, twagenda okulaba nga buli kintu kitambula bulungi. Era n'amuli entugazuula oluvannyuma nnyo nti ebitaano y'omu ku baatuula ku mmeeza ennene ne babimuwa, ne banne ne bafuna ebina. Era ssente ezo bannayuganda muzijjukira bulungi, baziyita service award 1.7 Ugandan billion shillings. Era ye bwe yabeerera commissioner, omukyala Anita Amongo yamudifendinga n'okufiirawo nga tewali amwogerako, yali muganzi, ye commissioner opposition akyasobola okuba omuganzi mu Parliament of Uganda. So Zaake yafuna ebizibu bingi, naye bagamba bekataligirya olugero lumumanyi bulungi nti leero omukyala Anita Amongo ng'amaze oggwa, ng'amaze okukola byonna, bakama be ne bamwefuulira, ate Zaake ye akuba gudiikudde, agamba watuyisa bubi nnyo, naffe ke kaseera tube nga tutudde waggulu ku mmeeza ate nga gw'otudde wansi nga ffe tulagira. So NRM be baddegeeza ku appointinga abantu mu bukiiko obw'enjawulo, n'omukyala Anita Amongo bamusindise mu kakiiko, Zaake kakulembera nga Zaake ye mwenye. So agamba nenze eky'omukisa gwe nnyina kye sitagenda kukola nga gwe sijja kuyisa bubi, nja kuleka okola emirimu gyo, naye nange ngenda kukola omulimu gwange ogundagirwa ssemateeka oba oguntuma bakama bange gwe bantuma okujja okukola wano kuvunaanyizibwa bwe bakoze eki, bwe bannondedde, tinye okulaba nti ebisuubizo byonna ebya gavumenti byasuubiza bannayuganda bituukirizibwa. Nze naawe tusobola okubuuza nti ebisuubizo bya gavumenti byezeesuubiza bannayuganda, Zaake anaabibanja n'abituukiriza? Zaake anaabanja ebisuubizo bya bannayuganda n'abituukiriza? Nze naawe tusobola okwebuuza, kubanga amaziba gali nti Mwai Museveni ebbanga lyonna lyabaddemu ery'emyaka 4, nabagamba wano buli lw'entuulaano nti atambulidde ku bulimba okusuubiza ebitaliiyo, bo beeyongeza omusimbi mu supplementary budget, n'ayita billions and billions of money. Ebigendererwa si bya service delivery bw'oba bitunuulidde, nti waliwo ssente nnyingi nnyo eziyita mu loopholes ezo z'osobola okugamba zaalimu okuzibwa nga zigenda mu bukenuzi, obulabbayi n'obubbi
obw'ekika ekyawaggulu nti ne State House yennyini buli kaseera ebeera mu parliament ng'esaba supplementary budget naye nga ssente zigenda mu ggulirira bannabyabufuzi n'okulaba nti bavujjirira ebyo ebisobola okusirisa abantu baleme okwogera ku gavumenti n'okugibuuza yava dda ku byeyina okukolera bannayuganda. So wano ku DPTV zaake tukwagaliza birungi byereere, tusuubira nti ojja kugezaako okubanja ebyo by'olina okubanja ng'omubaka era ng'omukulembeze alondeddwa mu kakiiko ako ak'owaggulu. Zaake bwe tuba tumuvuddeko oba nga tukyamuliko, waliwo amawulire amalala ageetoolera ku mukyala Anita Among era yabadde asuubirwa okuleetebwa mu kkooti, naye bwe buzibidde leero producer Morgan yantegeeza nti waliwo katambi konna kalabise ng'omukyala aleetebwa mu kkooti. Era nze naawe tukyali mugamba mbu bwe tulaba commissioners be twogera ba backbenchers omuli omukulu eyabadde omwogezi wa parliament Kayingo omwami oyo gwe mwalaba ng'akuba azina amazina ag'ekisaanyi ng'agamba we are in things Chris Obore nga ne banne abalala okuli human resource abakola mu ofisi ya speaker n'abalala nga bafiirizza eggwanga Uganda biliyoni eziwera mu 31 nga ssente zono omulamuzi yakikkaatiriza lunye n'ategeeza nti bano abakulu tebeekwenyakwenya wabula babba ssente zino ne baziteeka mu bintu byabwe era nga bakozesa ofiisi zaabwe ezo zennyini ze babadde balimu. Chris Obore kavidi yako ndowooza mukalaba omukulu ng'azina amazina ag'ekisaanyi ng'ayambadde botayi mu maaso ga mukama nga amukakasa nti kabamaze okukulonda ate ffe kati obulamu tugenda kweyagala. So Chris Obore ne banne baddiziddwa mu kkooti leero era ndowooza gye buwunzikidde bazzeeyo ne babasindika ku meere e Luzira bongere okuba nga banoonyerezebwako ebintu nga bikyatambula bigenda mu maaso. Anita Among tannalabikako mu kkooti paka olwaleero era amawulire gakyali mu nkuubo, ssaawa yonna aleetebwa taleetebwa nga bwe mulaba era ng'amawulire mugawulira. So Anita Among twagala kusooka nga tumuvuddeko kubanga amawulire agamwetooloddeko mu kisi zino mangi, naye ssaawa zino backbenchers ba commissioners be basoose mu kkooti. Kati gwe nange twebuuza, bw'abanga omukozi abadde akolera mukama we yaleeteddwa mu kkooti, kati ate mukama we anaaleetebwa taleetebwe? Amazima gali nti bwe tuba tugenda mu nkola entuufu eya demokrasiya, Anita Among yali badde asooka mu kkooti nga tebannaleeta ba Chris Obore, kubanga ssente zino zonna zeetoolera ku ani? Anita Among yabadde afulumya ssente zino ezigenda mu bakulu bano kubanga yabadde ateeko sigini kyesembayo. Naye oba otunya nga abakozi bakwatiddwa batwaliddwa mu kkooti nga mukama waabwe tannaba kuvunaanibwa, kyongera okusigawo ekifaananyi kituzze tulaba mu ggwanga lino nti bw'otunya omukyala era ali mu Luzira Agnes Nandutu nga bakama be omuli Amos Lugoloobi, omuli Speaker Anita Among, omuli Prime Minister, omuli Minister of Finance Kasaija, omuli Vice President Jessica Alupo n'abalala abenyigira mu bubbi bw'amabaati agali galina okugenda ku bantu b'e Karamoja. Ssaawa zino nga yafuuka ejjirikiti nti tosobola kuddira junior atalina kiragiro kyalagira, then the seniors ne baba reserved oba ne mubejjeereza, ate atalagira ye ne mumusiba. Kwaba otunuya amabaati agadibbibwa, waliwo state minister ye mukyalo oyo Agnes Nandutu, naye mukama we executive minister Goreti Kitutu
ye teyavunaanibwa paka leero naye nga ye mukama woono yalagira. So kyongera okulaga nti Uganda gye twogerako tewali kulwanyisa bubbi bwa nguzi. Tulina ba untouchables mu Uganda, tulina ebyana n'abaana abamu babba bati 2,000 meka. Abamu ne beebuzaabuza omusajja yagamba ye yagasanga ku bigundi bye ebyaki ebyembuzi oba nti bagamuleetera paka ku gundi ku faamu. So kikusigira ekifaananyi nti abasajja batugamba nti obuli bw'enguzi nedda. They are sharks that untouchables. Nti bo basigala bayinaayina. Abo abali direct n'akabondo ka famire. Abali direct n'akabondo ka famire bo basigala bayinaayina. Kati gwe kiso kya mbuzi nga bagamba kirekerere omubaazi oba yasse nekitunuulira omubaazi. Kati bano bannaffe n'omukyala Nandutu ali mu kusasulira muwendo ogw'abalala gwe baakola. Kati leero bw'otunuulira ba Chris Obore nti newankubadde nabo tetubataliza, nabo babbi, kubanga ffe twali tugamba nti bw'oba okuba emmese togamba nti nja kukuba obuto bwokka, nja kukuba enkulu zokka obuto mbutaliza. Zonna ziba mmese kubanga bwe zitandika okulya ebintu mu nnyumba zirya. Kakati mu ggwanga Uganda nga tuvunaana ba Chris Obore abali bali appointed by the Speaker of Parliament nga twagala kulwanyisa corruption in this country. I don't call it corruption. Ffe tubuyita bubbi bwa ssente, not embezzlement of the government funds. This is thuggery, a broad daylight, stealing the taxpayers' money nga tewali akuba basajja na bakyala abo ku mikono. So bwe tuba tulwanyisa nga twagala enfuga ennungi ey'amateeka, everyone has to be accountable. It doesn't matter office gyalimu, buyinza ki bwalina. So bwe tuvunaana ba Chris Obore ne bakama ba Speaker Anita Among balina okuvunaanibwa kyenkanyi, as we build a better country for the better service delivery. Aba bakulu nga tubavuddeko ababbi ba ssente z'omuwi w'omusolo, abazimbye amayumba agafaanana ng'abantu, abalabidde famire zaabwe nga they don't care about abantu b'owansi. Tubadde tukyali awo ng'omubaka owa Bukoto Central, nga sinadda ku mbaka wa Busiro wa Bukoto Central, waliwo akagundi Morgan k'obadde oyisaawo ne nkajjukira. Waliwo omwami bamuyita Kazinda. Kazinda oyo yakolanga mu ofisi ya Prime Minister. Amaze batuuka n'omwejjereza naye ba mafias abaali mu bubbi bwa ssente ne bagamba nedda ssebo tojja kwejjerera. Emyaka egiwera 12 ng'agimaze eruzira. Nakati koti yali emaze omwejjereza, nakati musajja ato akyali mukomera. So kyongera okulaga kyenkulaga nti mu ggwanga lino ebiseera ebyo Prime Minister ali Amama Mbabazi. Kazinda yakolanga mu office of the Prime Minister Amama Mbabazi. So you can't tell me the junior atalina signatures or signatories ezi bane final issue order nti asobola okuba nti yabba ng'ate mukama we ye is a free man. Kitegedde nga is a free man because mu company mubeeramu abantu, mu kifo kyonna mubeeramu abantu abalina obuyinza, nti ne bw'ogenda ku finance bagamba let's call the director katukubire gundi era abawe issuing order. So you can't tell me nti ba juniors bavunaanibwa ate abanene batavunaanibwa. So mu Uganda bye tulina. Tubadde tukyali awo omubaka wa Bukoto Central gwe bayita Sebamala ye tagunywa guwanda akyeriisa enkuuli mukambwe ennyo n'okukira omusussa. NUP twebuuza nakati yamukola ki? Joel Ssennyonyi simanyi bw'amulaba nga ki oba amulaba nga General Kaguta Museveni. Morgan tuwa akatambi ako omukulu tumulabe bannayuganda bamwerolere.
mugumu ne bajja nga babulinnyisa kati butuuse ku biliyoni 4 n'ekitundu obwa official leader of opposition okuyambako ebibiri mugumu ne bajja nga babulinnyisa kati butuuse ku biliyoni 4 n'ekitundu obwa official leader of opposition okuyambako ebibiina ebivuganya okulaba ebitawangula okulaba nti nno bikola emirimu gyabyo mu parliament oba ntegeerekeka 4.5 billion kati buli mwaka buli mwaka kati bw'ogattako neze bagenda obbawo eza iPod 7 bw'ogattako obun'ekitundu n'obunansanvu ze miliyoni 9 biliyoni 9 ne miliyoni 2 so bwe baba bagenda kufuna biliyoni 9 ne miliyoni 2 kitegeeza nti nuupu ekavule buli mwezi ejja kuba ekozesa emiliyoni 766 buli mwezi luli ebadde ekozesa 5 buli mwezi nga totaddeko ziba bweru ebadde ekozesa miliyoni 5 naye kati egenda kuba ekozesa miliyoni 766 buli mwezi simanyi byekola kavule mwe mujja otubuulira buli mwezi about 766 million okyegedde kaakati nga tubagamba mwina obuwumbi 4 ne miliyoni 7 obwammwe bwe babawanga pati wano sente zino biliyoni 4 n'ekitundu zaba bakafu abali muki mu opposition mu parliament tubasaba mutubuulire ensaasanya ya zino sente buli Sebamala bannayuganda ndowooza bwe twali tetunnagenda mu kalulu ka 2026 Sebamala ono abatamumanyi bulungi ye mubaka akiikirira Bukolo Central constituency eno ye yakiikirirwanga yali former vice president kubayita Edward Kiwanuka Sekandi oba bwe twogerako nga former eyaliko speaker wa parliament ya Uganda eyaliko omumyuka wa speaker wa parliament ya Uganda yabadde vice president wa Uganda ndozo okumala ebisanja 10 era yono gwe bagamba nti nza simala googera omwami oyo gwe bayita Edward Kiwanuka Sekandi Sebamala yawangula nga gira ku kadi ya Democratic Party era Sebamala mu kuvuganya ennyo Edward Kiwanuka Sekandi yajja ng'ategeeza bannayuganda ye yali wa People Power Movement ekisinde ekyo by then ekyali kikululwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakasa bannayuganda nze nga engineer ebiruma bannayuganda mbimanyi nkyali muvubuka muto bwongeragera Edward Kiwanuka Sekandi era constituency eyo gy'olaba Bukoto Central erimu nnyo abalimi n'abagamba mbaddeko wabweru w'amawanga nja kulaba nnyo ng'amagezi genzigi wabweru nga leeta mu constituency eno tusobole okulaba nga twegatta ne bannange tukyuse obuyinza bw'otunuulira Sebamala ebigambo by'ayogera gwe nange tusobola okwebuuza nga tunagenda mu kalulu ka 2026 waaliwo okusika omugu wakati okw'amaanyi naye nga tekunnabaawo Mogani yasobola okunnoonyeza ku butambi Sebamala ono ng'akakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omwagala oba tomwagala yayina amaanyi yagwanidde era bannayuganda ssaawa zino ebyo abyogera nga tunatera okugenda mu kalulu ka 2026 ng'ategeeza eggwanga nti oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala bannayuganda gwe balonze era gwe bakkiririzaamu fe abatunuulizi b'ensonga twagamba omukulu ono nga badda nnyo ataakaka nnyo ku opposition ku NUP ebigendererwa bye biri ki olwo addamu okupuulinga numbers agezaako soko kakuba akantu ako mulaba yajja abavubuka ku ludo n'abatwala ku ballot Bobi Wine oyo mulaba yajja abavubuka ku ludo n'abatwala ku ballot Bobi Wine mu buzira ayinawo ekifo nkugambye yajja abavubuka abaali tebalonda 5 ku 10 n'abajja ku ludo n'abatwala ku ballot ekyo government ekimanyi kola endagamuntu ojjukira eyo gundi ziti beera n'endagamuntu weebereremu bantu bameka abasobola okulwalinga 10 million people
or 7 million people from informal sector to a particular direction. It's true. Honorable, you have lessons you take from Bobi Wine. Yes. Omanyi si buli muntu ndi abeerako bibi byokka oba birungi byokka Bobi Wine oba biki. I know Now I'm talking about Ugandan politics. Very good. Kati njagala gompeyo omuntu mu opposition abaddewo okiga kyentegeeza n'akola ekyo ekyokujja abaana ababadde mu luddo bonna ne bagenda beewaaniisa ne balinda endagamuntu zaabwe era ne bazifuna. Kakati ebiseera ebyo Sebamala ayogera ebigambo ebyo ng'agezaako okutaapinga mu crowds namba zakkiriza nti electorate eyo egenda omulonda bagenda omulonda amazima naye akkiriza nti bakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nkoze ntya akaseera kaweddeyo Nuupu ereesa abavubuka envuumuula abagezaako tuvuganya mu bifo byaffe bye tulimu ng'ababaka ba parliament. But what do we do? Okuddamu okutaapinga ku maanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Namba zino ziddemu zitukkiririzeemu batandika okwogera ebigambo ebasiiga akazigo. Era batandika okukyazibwa ku media houses ez'enjawulo nga baogera ebirungi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yazze agatta mu Ugandan politics. Leero bw'omulaba nga ayogerera NUP ebikikinike nga bw'eyina omusimbi omungi gwefuna era n'abuuza n'okubuuza bagukozesa ki mpozi nga Sebamala mulwadde obanga muzibe obanga tawuliriza. Ffenna tukimanyi nti NUP emaze ebbanga ddene nnyo tefuna ssente za IPOD ne ffenna twali tukimanyi ssente za IPOD zaali ziyita mu mateeka nti buli kibiina ky'ebyobufuzi ekirina ababaka mu parliament kyali kifuna ssente okusinziira how many members do you have in parliament. Era NUP ye opposition political party lyesinga okufuna ssente okuva mu parliament. Bino betwogerako ebibiina ebira byatuuka n'okunyiiga because tewaali forces z'amaanyi ng'ezenkana NUP ng'efuuse biggest political opposition party nga ku bibiina ebirala. NUP ne batuuka n'ogijjamu mu IPOD nti bw'otakkiriza bukwakkulizo buno togenda kuddamu kufuna ssente. Basebamala oba baali luddawa NUP yatuuka okugenda mu kalulu nga teyina ssente za kuddukanya kalulu. Ffenna tukimanyi how expensive okurunninga political party okunoonya akalulu ka president n'abaka ba parliament bonna nti ekibiina ekiramba ekiri mu buyinza kikyakola ne fundraising kikyawa ababaka ssente bagende banoonya akalulu. NUP a new political party ey'emyaka kati 67 gye twogerako nti yatuuka okugenda mu kalulu nga teyina ssente naye nga bavuganya nakyemaliro w'emyaka 40 ayina National Bank ye Minister of Finance ayina buli kimu nga gweyagala okujja mu gavumenti oba gweyagala okujjako obuyinza. Basebamala ebyo nga tebabyogerako. Mwami Museveni every day akozesa more than 2 billion Ugandan shillings. Almost 2 billion Ugandan shillings. Almost more than 2 billion Ugandan shillings. Roughly 2.5. Budget ya Jore Senyo njoyogerako. Mwami Museveni agikozesa ennaku 2. Agikozesa only 2 days. Omanyi kye bayita okulondoola omubbi. Weetaaga obukodyo bungi ne muwa extra finances n'obudde bungi okulondoola omubbi. Olondoola omubbi abbye billion. Let me give you an example. The office of the speaker gye twogerako ssaawa zino efuna billion esukka mu 19 n'emirimu emirala. Kurisobole yekka omwogezi wa parliament twamuzudde nga yabba billion 5.2 ze yabba tezenkana wadde na za loopu. Parliament saawa zino gye twogerako
budget yayo eri mu 1 trillion alondoola ayina 4.5 billion zoyite nyingi ayoke mwami Sebamala ayoke emundu ogikutte ogitunuzza eri NUP eri mu kulwana okujjako mwami Museveni gwokolerani tugambe nawe ofuuse nga bamunyagwa kubanga tubalabyeko abawera bwe mwategeera nti amawulire kati kyamaanyi nnyo mukeera nawe ofuuse munyagwa nti mukeera ku media houses ne mutandika okusiiga obulimba obw'enkukunala ensi erowooze nti mwogera mazima. That group of politicians bonna ababaddewo betulowooza nti babaddewoko naye nga they against the NUP party ensi yonna ekimanyi nti basajjamu amazima muli under a project eya Muhoozi oba gye bayita PLU. Era njagala kujjukiza nti mwami Sebamala walwana ne Mawongola oyagala bukulembeze bwa DP. Who doesn't know that DP eri mbuliri ne NRM ne PLU? Tewali muntu ali under DP ayina moral authority egamba bannayuganda nti akyali mu byobufuzi obw'amazima n'obwenkanya. Mwenoonyeza byakulya. Era omukulu oyo Adamu Kungu akubuuzizza nti mwe wakkuta walya. The fact is walya no wuukuuka. Because bw'oba oli opposition saawa zino ffenna tukiraba nti eggwanga liri mu kaseera kazibu. Tugezaako okugenda mu transition gye bali mu tukakaatikako from the father to the son. Why aren't you talking about that? Lwaki mugezaako okuleeta diversion politics from the center gye twali badde tufocusingako ne mugiza just a political party eri mu buzibu obw'amaanyi nga ne president w'ekibiina ekyo ali mu buwaŋŋanguse. Abakulembeze b'ebibiina abalala nga Erias Lukwago bali under detention. Dr. Kizza Besigye omulwanizi w'eddembe munnabyabufuzi omukenkufu ow'amaanyi bali mu makomera basibiddwa kulwanirira bwenkanya mu ggwanga temubyogerako. Muli ku an individual and a party etasobola yadde kuraisinga 1 trillion Ugandan shillings. Because ffenna tukimanyi nti amazima gali nti politics yeetaaga ssente. Gw'osobola tuwulira how much money ze wakozesa nga oli mu kalulu k'ebikota Central ewatali yadde abalonzi emitwalo 5. How much did you use? Mwakozesa bisawo ebiyitirivu. Kati ovunaana NUP just eyina ssente zitawera yadde. Bana basajja balwadde. Oyogera ku NUP efuna just 4.7 billion shillings nga bagenda kuddamu na zigiwa buwinga ekyali mukwe eringa yeegayirira ssente eziri mu mateeka. Era oli mu kwogerera ssente zetanaba na kufuna nti bagenda kufuna 4.7 bagenda kuba bakozesa 766 million monthly. My friend, have you ever run a party? Oli okulembeddeko ekibiina omanyi bayita okulwanyisa okulembera ekibiina ekirina offices eziri ku mutendera gw'eggwanga ng'olina Kavule, ng'olina mu Eastern Region, ng'olina Western Region, ng'olina n'ekirowoozo ekizimba mu Northern Region. Sebamala bw'akusiigira ekifaananyi nti miliyoni 766 eza NUP zegenda okubanga espeninga ku mwezi, oyinza okulowooza ayogedde triliyoni 10. Tuzigabanyeemu tulaba abakozi NUP beeyina ze bafuna. Mwami Sebamala lwaki obuguusa bannayuganda? Miliyoni 766 nyingi nnyo ku pate. Oba pate okufuna 4.7 biliyoni nyingi nnyo. Nkugambye mwami Museveni yekka akozesa more than 2 billion Ugandan shillings a daily. Kati gwe twagala okulwanyisa. Gw'omanyi ekisinza okulemesa mwami Museveni mu ggwanga lino mu gavumenti eno is getting our money n'aguliriramu abantu.
se party like NUP talina sente zisobola kugulirira abantu because NUP ina just bupeni bwebuti ina busamambiro tosobola kuvuganya gavumenti ina omusimbi gwonna nga gwofuna busamambiro. That's why NUP efube nnyo okulaba ngegezaako okumobilizinga abantu n'okulaba nga bannankyukakyuka from diaspora bakuŋŋaanyaako akasente because activities za party zeetaaga funding. That's why you see so many of our people abali mu opposition baguliriddwa mu M7 ne badda mu government ne tebaddayo nti baagala abasinga bamaze basuula financially ebyenfuna byabwe business bazisudde nga the only way they can survive is joining the current government. Sebamala olimba byonna byogera byakubuzaabuza owulira FDC bwe yalinga ye leading opposition party teyafunanga sente activities njagala Joel Ssenyoyi mumukube mu mbuga z'amateeka mugaye nti sente azikozesa bubi kuba mugezezaako mujja eteekako emisango gya corruption nene gibalemerera because the money ezimuweebwa ziri accounted for. The money ezimuweebwa ziri accounted for. So temulimba bantu nti omusajja afuna sente nnyingi nnyo okitegedde. Sebamala is a bust fellow nga bw'olaba banno balulume bayiga obukosi bwammwe obwabeeramu bagundi babayita baani abo abasajja kewa yali gundi bagita bati eyo bwe mwava ku university ekyo ekibiina kya DP owulira bagundi balulume bayiga bakakembo bampuuga ono wakaleva akeerwe waffe babedi bwanika mwenna mwafuna obujja ku Kyagulanyi ne NUP nga party mwebigendererwa tebyali byakulwanyisa kulaba nka gavumenti ekyuka. Bw'obanga oli bulungi nnyo nga bw'ogamba nti bye baloota by'olina olaba ebigambo byogera nga biraga nti you serving as a leader. Those are not words of a leader. You just an opportunist. Ebigambo byo you sound as an opportunist because a leader tolaga nti oli wa kitalo nnyo. You've acquired everything. Bw'oba olina buli kimu kikyonoonya mu bantu. Oduulira abantu baffe ba Bukoto Central. Ekyo ekitundu kiri so remote nti n'abo bantu some people tebasobola ku affording even paying school fees to their children. Ekiri mu ggwanga Uganda. Bannayuganda they just need good leaders abasobola okubawa good service delivery. Njagala onoonyereze ku nguudo eziri mu kitundu kyaffe eky'Ebukoto Central. Oluguudo lw'Emutukula lwakatta abantu bameka? Genda awo mu Nnamajjuzi eGayaza. Olaba abantu bameka abafa almost buli wiiki. Oluguudo baalutema. Pakati oluguudo oluyingiza ssente. Ebyo tobyogerako. Wali badde obyogerako buli kaseera nga watandika dda n'okuteekawo okwekalakaasa abantu. A few days ago, oba weeks, taxi yali eparkinze ku luguudo emabbali. Kitulere ne kiyingira abantu. Almost nga 13 bafiirawo on spot. Where is your voice as a leader? Ava mu Greater Masaka. Naye oli mu kulumba NUP. Does NUP hold the finances of this country? Government ya M7 gyokubira entoli. Tuyina budget more than 70 trillion. More than 70 trillion. NUP teyinaako yadde trillion. Teyinaako yadde trillion. Teyinaako yadde half trillion. Teyinaako yadde quarter trillion. Gy'oli mukubira endere. Gy'oli mukubira endere.
ababbi abali mu gavumenti ya Mwai Museveni nalirowooza ssaawa zino bwe wali badde oyogerako wali badde oyogera ku butali bwenkanya mu ggwanga abakulembeze ab'amaanyi ba Lukwago ba Besigye Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu diaspora engeri gye baagala okuggyako bannayuganda enkola entuufu ya demokrasiya ey'okwerondera abakulembeze mwagala kulonda leader of opposition mu parliament bonna mwenna muli anda bino byogera byonna mwagala kuteekawo embeera egamba nti kyogamba leader of opposition is the biggest post in this country my friend muyisiza nnyo bannayuganda nga babalonze bifo by'obukulembeze isa shaming omusajja ku level gy'oliko ey'obuyigirize engineer Sebamala Mulamba naye instead of focusing on the majors mufocusinze ku minors the biggest problem eri mu ggwanga lino violation of human rights kusiba abantu baffe nga tebabata no bail applications zikolebwa ne zikkirizibwa abantu tebafuna bwenkanya the father is transiting ali mu kukola transition within the family obukulembeze bwe obuyinza ayagala butambuliza mu family you just keeping quiet making diversions over issues that we think ziri minor kusinza ku ebyo the majors betwali baditunuulira so Sebamala ne banno omuleereetu omuzindaalo mugutambuza nagamba bannayuganda nti abasajja oboolaba bakolera Mwai Museveni everyone will have a day nga yajja okubanga yayogera bansereko bayogera obudde bwabwe ne bukoma Babeedi Bwanika ne bakoma Balulume Bayiga ne bakoma Bakakembo ne bakoma buli muntu alidde ku ssente za Mwai Museveni ojja kubaako olunaku lw'omulaba ng'ajja ne bamugamba ssebo kati obudde bwe butuuse ne bamunyiga switch era ojja mulaba ku media platforms kati saawa zino gundi yabadde akutta kati ono yali omubaka w'e Kawempe mugati gwa bata kakati switch eyingidde kati mugati gwa bata yaddako eri mugundi social journalism kati omukulu owuuna mubaka ye Mulamba nno abantu baddamu ne bamwesiga ne bamulonda n'omulonda nete bamanya kye baalonda Sebamala Bukoto Central eyali badde agamba nti akaseera katuuse opposition twegatte tulwanyise enfuga embi eyannakyemalira n'okwagala okuleeta mutabani we okumutusibako ku bukulembeze tetukikkiririzaamu tukivumiriraga ali mugamba bano bafuna ssente nnyingi leader of opposition kiki so it's so shaming okulaba abantu naddala abasibukano mu Central nga bakozesebwa nakyemalira okwongera okunafuya efforts z'abannayuganda n'okulaba nga bannayuganda bafuna obwenkanya mu ggwanga lyabwe tumuvuddeko omukulu Sebamala katumulekere bannayuganda the comment section is open give us your opinion tubulire ku Sebamala bw'omulaba olaba ki Sebamala bw'omutunuulira olamukulembeze wa kika ki Sebamala bw'omutunuulira olaba agwanidde okuba omukulembeze okusinziira ku bigambo byayogera okitegedde era kituwa ssuubi ki ku bakulembeze be tubadde tulowooza nti babadde batulaga nti nabo opposition balwana gavumenti ya Mwai Museveni okuvaako bannayuganda baddemu beddiza obuyinza nga beerondera abakulembeze be baagala Sebamala gwe omulamu ekifaananyi ekyo oba bano be tugamba nti bo banoonya migaati kulya kukkuta badde mu kasonda bakube gudiikudde bannayuganda abalala nga babonaabona kubanga bw'omuwulira mu bigambo byagamba nze nnyina amayumba nnyina obutuuze abaana bange bali mu America n'ewalala I don't think such people bali badde abakulembeze baffe because n'eggwanga lye twogerako tebalumirirwa bo bateekateeka dda obulamu obulala mu bitundu ebirala katumuveeko twagala mumbalirako budde because it doesn't matter a lot twabadde tukyali awo ow'ekirooto kye yaloota ne Morgan mutusibyeko omusajja oyo ow'ekirooto ekirooto oba ani yakimuwa oba jjajjawe yamuloosa oba basengaabe omukulu Kaweesa Stephen yali agala kufiira ku bantu b'e Nansana n'agamba ye
ate so omulambo gwe ne bwalifa bagutuusaako mu parliamenti. Omukulu Kaweesa amavivi gakulukuse paka gye yasookera era n'agamba amazina g'enkima sigasobola, kira gyankoonako mingi sijja kusobola. Kaweesa bwe twogerera bino bannayuganda twagala obategeeza. Omukulu yali avuganya ku kaadi ya NUP Nansana municipality, ekifo ekyo nga kyawangula omubaka aliyo kati gwe bayita Zambali Blasio Mukasa. Kaweesa eno gye twogerako era gye yatandikira era yali ssentebe wa Katooke B. N'awalampa mangu omuti n'agamba njagala kuva wano kuyingira ku bubaka bwa parliament. Abantu Nansana bagamba omukulu olabika tonnatuuka, olabika tonnatuuka. N'abagamba nsobola, n'omugamba nedda. Era gye buwunzikidde nga azzeeyo mu Nansana mu Katooke B asobole okuvuganya ku kifo kyawulira ekimujyamu. Era bwe twogera bino omulabaawo yoyo munywanyi waffe mu kala ze za Piero U Patriotic League of Uganda era akobye wasavinga abantu be gye yali. So kiri gye muli okumulaba agwanidde, okumulaba agwanidde. Morgan Soko tuweka akatambyako omukulu ng'alayira nti at least parliament kye kirooto kye. It is my dream to go in parliament. To go in parliament. Ekyo kye kirooto kyange. Ekyo kye kirooto kyange. Yingira parliament. Kinali njagala. Nze n'omusaala ne bandigututte gwonna. Naye nga ndi mu parliament. Nga ndi mu parliament. Kye kirooto kyange. Alebo Kayimba. Musajja muno wena akaaba amaziga ku screen. Ndeka. Ate oseka. Ndeka. Kyobola nagamye nve ku programu eno. Ekyo kirooto kyange. Kubanga ddembe lyange. Kati ye ddembe ly'okukaaba. Nze lwaki bwe nseka nange teriba ddembe lyange. Because ono ye okuseka kyanjawulo nnyo n'okukaaba. Byanjawulo biri opposite. Kakati akaaba nse ate nseka. Kati gonga nze nseka byange. Kati gongana okuseka. Why are you not trying to understand him? Ensonga ze nazo kunyonyedde bulungi. Naye yaŋŋaanya okwogera ku bintu bye. Kakati goyagala okunzizaayo omusajja era addemu akaabe. Nze mbadde nsaba. Wandimbuuziza ensonga zange. Kuba omukulu agambye teyagala njogere ku nsonga ze ssente ze muveeko. Oyo nze ndowooza abantu b'e Nansana ali abasaze ensawo. Because bw'otuya omuntu abadde avuganya ku bubaka bwa parliament nga ssaawa zino tazze wadde talinzeemu, kuba kati abantu bonna bo batunia abavuganya ku bubaka bwa parliament bakulaga nti at least baddayo mu bantu beteekateeka the next 5 years. Either omuntu avaawo n'agamba nja kwesimbawo ku bwa meeya mu kitundu oba ku LC5. Naye it's very rare. Njagala okola research. Otunulira omuntu abadde esimba ku bubaka bwa parliament n'adduka emizi n'addayo yesimbe ku LC1 chairman. I think kikulaga ekifaananyi kye tuzze twogerako nti the Piero U party nga Honorable Baramu Barugahara baamuwa okubeera Minister of Local Government eri mu kugezaako kulayinda foundation emirandira wansi kubanga obukulembeze bwonna butandikira mu LC1 ozeere. Kifaananyi kye tuyina leero kiraga nti NRM ne Patriotic League of Uganda basimbye amannyo bali wansi akalulu bagamba bajja katwala mu mbeera yonna. Kuteesa sirikale oyo Kuteesa ne John Damulira bali mu bitundu bya Kampala n'ebyetooloddewo bali mugeza kulayinga foundation n'okulaba engeri gye basobola okutwala akalulu mu mbeera yonna kifo baddembe. So bannayuganda twongera obategeeza gye muli yonna mwerwaneko mulabe ng'obukulembeze bwe LC1 tebutwalibwa bannaffe abo olw'ebigendererwa ebinene kuba mwami Museveni emyaka 40 gino gyonna gitubaddemu akalulu abadde akabbira ku LC. So tugenda kutuuka nga ne bwe tuba tugenze mu kalulu abakulu akalulu balina numbers bali gye salinga eyezironda zettamanyi gye ziva. So omukulu Kuteesa omukulu Kaweesa naye bw'atyo bwafaananye azzeemu naye position nga wakola ki wajja. Webukeeredde olwaleero the former
Lord Mayor of Kampala Ssalongo Erias Lukwago ng'ayogerako eri bannayuganda ng'ali mu kkooti ku misango gye bamuvunaana era ndowooza Morgan kasooka tuwa akatambi ako shortly sooke tujje ate tufundikire n'ensonga zino olunaku olwaleero. Your Worship, after thorough examination, they established that I suffer 5 chronic health challenges. 5 chronic health challenges, which are very, very serious. And as we speak today, my life is in danger if they are not attended to. I have a problem with breathing. They mentioned it here. I have a lung complex with what they call residual mild cylindrical bronchitis. Which is a permanent damage on my lungs. And once I'm in a place with limited oxygen, I suffer breathlessness, and that's why here I was gasping for air, because the windows had been closed and I was not breathing well. And they recommended that I should always be in a well-ventilated environment, because of that pulmonary challenge. It's called my current pulmonary functional tests, which they conducted, indicated that I need that kind of environment. My Lord, the second one is that kakati buli munnayuganda alowooza nti bye tulimu mu ggwanga Uganda ebyokulwanirira eddembe ly'obuntu byakusaaga. Bino tubadde tuzze tubyogerako ebbanga ddene ng'era birabikidde nnyo mu bantu bannayuganda be bayisa abantu ba bulijjo oba ku mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oli basobola okuyita ba foot soldiers nti tulabye abagizi ba NUP bangi nga bakwatiddwa ne batwalibwa mu zi basements, zi safe houses ne mbitundu ebirala gye tubadde tutamanyi, era bangi ne bavaayo nga bayina endwadde ezigenda babeerako obulamu bwawe bwonna. Twawulira rape, nti rape teyali ku bakazi bokka, n'abasajja baatuuka n'okuva mu makomera nga ne pampa ze beesiba, nti baafuna dde ebizibu mu bulamu bwabwe ng'omusajja agenda kubeera ku pampers nga bamusiba nga tasobola kubeera mu bulamu butuufu, nga baaboonuunayonuuna dda. Abakyala ne bava mu makomera oba mu safe houses nga baabakozesa ne babasiiga n'obulwadde. Omu gwe tusobola okubuulirako ye mukyala Marius Alexandria eyaziikibwa mu Western Region. Baamukwata abasajja ne bamukozesa ne bamusiiga obulwadde oba HIV, era yafa abonaabona mu nnaku ey'ekika ekya waggulu. Tule baganda baffe abavudde eyo nga bakaaba, nga bakakasa nti ewaliyo ebisajja eby'emiwuula
ebijja ne bibakozesa lwampaka. Ebyo nabo tubizze emabbali. Mu biseera bino tulabyeko abantu baffe abawambibwa. Muri John Bosco Kibalama. Omuli omwami oli omusuubuzi ewa Kiseka. N'abalala bangi nga tebaddangamu kulabikako paka leero. Abalwanizi b'eddembe abazze batuukibwako ebisago, ebitundu byabwe nga bibavuddeko nga tebiddamu kubaawo, emikono, amagulu. Twalabako omulenzi omu yakubibwa essasi, dental formula eno yonna nesaanawo, era Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency baamukolera ku mpapula ne bamutwala mu America, abadde bakamukolako sajjala ndowooza gulinga gwakubiri ogwakusatu. Dan Magic n'ebyo ebizibu emu bye yafuna. Muganda waffe Kasirye munnamawulire ye baamuyiwa obwongo era yakagenda under so many surgeries. Abo njogera ku batono abamanyikiddwa, ate abatamanyikiddwa bayitirivu nnyo okusinga abamanyikiddwa. Bwe tubyogera leero ne tugaba Bannayuganda nti oli n'atuuka okunyumiza ebiboozi. Nze nabaddeko oyo mulenzi gwe mbadde njogerako oyo. Nabaddeko e Masaka eyo. Omwami omu n'aŋŋamba kubairo si chairman. Nanyumiza nti mpulira nnyo abantu nga bageraageranya regimu ya Mwami Museveni ne Idi Amin. N'aŋŋamba abantu Idi Amin be yatta abantu babamanyi. Naye ffe saawa zino ogenda buli mayumba buli kyalo ng'entaana tuzikulaga nti oyo baamunona wano ne bamutta mu famire ya gundi, oyo baamunona ne bamutta. N'aŋŋamba abo tebasobola kuwerako yadde koota. Abantu abafudde mu regimu ya Museveni tebawera yadde koota ebiseera Idi Amin be yaliko omukulembeze wano. Ng'asigira kifaananyi ki nti tewali regimu Uganda kakyebaawo bantu bwe bafudde nga regimu ya Mwami Museveni. Kikuwa kifaananyi ki? Tulina abakulembeze tulinga abalina abatujju. Tulina abantu abatafa ku bulamu bw'abantu. Nti obulamu bw'abantu bulinga bw'ogamba nti akawuka nkalinnyawo. People's lives don't matter. Naye mwobwammwe abantu baboogerako bwogezi. N'owulira nga oli abantu baasanyuse, oli afunye ekizibu. Oli jassa ayogerako bwogezi nti guni mulwadde nti naye kakiwulire. Ne mbanona ekiro mu mayumba. Kitegedde? Ne mbanona ekiro mu mayumba. Ne mbasiba, ne mbatulugunya, ne muddira amayinja ne mugateeka ku bifo byabwe ebyekyama. What kind of torture against humanity is that? Era Katonda mugenda mugamba kimmwe. Mwabajjibwa mimiti kimmwe egitayina bulumi, egitayina kusaasirwa, egitayina kunyorwa ng'abantu babonaabona oba balumwa. Omusajja n'owuliranga agamba twabakutte bali mu basement. Omuntu n'avaayo nga takyafaananika. Bwe tubadde tubyogera ku ba foot soldiers n'abantu ab'owansi, kati leve etuuse endala. Twabirabako ku Ssegirinya. Ssegirinya awanika ekigere eri omulamuzi. N'amugamba ssebo, omulamuzi nfa, nvunda nzigwawo. Ne basaba bamufulumya eggwanga afune treatment. By the time Ssegirinya bamufulumiza eggwanga, ng'obulwadde bumaze mu bugaano, system yonna bugimenye. Era teyawona. Katuli mu kwogera one of the most, abantu abamu abasinga okuba with the high profile in this country. Twogera ku Lord Mayor, the former Lord Mayor of Kampala. 3-time Lord Mayor of Kampala, Elias Lukwago. He was once even the Member of Parliament wa Kampala Central. Ono is one of the most seasoned lawyers in this country.
gwe twogerako is the president of a political party era nabaka mu parliament. Twogera ku muntu ayina erinnya eddene. Bw'aba omuntu nga Lukwago ng'ayisibwa bw'atyo ng'asaba n'okufuna justice obujjanjabi. Lukwago fe abadde bamuli close tubadde tumulabyeko. Omusajja abadde akagenda under ndoza badde bakamala n'omulongoosa. Mundi bagwa kubiri. Ng'akyali under treatment. Bagezaako omulondoola kulaba treatment emuyisizza etya. Era apiikinza atya. Treatment emukolako ayisibwa atya. Several times nga n'omukka abaka mubake fena tubadde tumulaba. Sajja bamukutte bamutadde under the basement. CDF mulamba navaayo nakikonfaminga kyono tumuyina. Era tutunaba kikyali kituuza. Amateeka gakola ddi mu ggwanga nga lino. Mwami Museveni watusuubiza nti eno gy'olese bayita fundamental change, the 10-point program. Bajjajja baffe abaafa bazadde baffe bafiira bwerere omusaayi ogwayiika eruweero n'ebitundu bya Uganda. Because watusuubiza demokrasia, rule of law. Biki ebigenda maaso kati mu ggwanga? Olinga agamba nti bannansi ky'obasuubiza tebajja kukifuna berwaneko. Si kye twagala. Naye abantu obasiigira kifaananyi ki? Because bwe ziba a few individuals, the clique, a group of people, nga they are torturing citizens to this level. Bivudde ku bantu bali ab'owansi abasookerwako kati bigenze betuyita elite class. These are professionals. These are leaders. Nga bali tortured. Sina mu kyama. Because before mbadde mbikola mu kyama. Kati biri public. What image? Kifaananyi kye mugezaako kulaga ensi. Kitegedde. Mu 2021 waliwo omuvubuka awo yali asitula ebifaananyi bino ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bipande. Muvubuka baamusalako omutwe awo. Si yonna ng'eraba. N'abalala bali tortured. Abalamu abatomera. Frank Senteza mwamutomera ensi yonna ng'eraba. Prime Minister atugamba John Bosco Kimala muyina. Famire ye eri kuki? Talabikangako n'omukyala yafa abaana bafuuka nfuuzi kati. Bwe mubanga mmwe ng'abaana bammwe bwe muddayo ewaka ne mutuulako mu ntebe nga muzannya n'abaana bammwe bwe mufumiitirizaamu temuwulira nnaku nga famire ziri abaana nabo balina abaana bafuuka nfuuzi nga tebalina ba breadwinners bonna baasaanawo cutters of you. Kitegedde. So eggwanga lino lyaliwo nga temunnajja. Eggwanga lino libaddewo nga weemuli. Era Uganda ejja kubeerawo nga temuliiwo. Kikye mulesse? What is your legacy? Muzadde abaana n'abazzukulu. Countries like Libya ne bovaayo buvi n'oyogera nti nava mu famire ya Kano Muammar Gaddafi ensi esobola okukumira. Mwagala gye bujja ng'omwana tasobola na kweyita linnya lya Kaguta oba Museveni. Abazzukulu kyekifaananyi kye mwagala okulekerawo abazzukulu. Twalisuubidde nti mwalibadde mwekuba kati mu kifuba. It's not too late. Ne muddiza bannayuganda obuyinza. Oba ne tutuula wansi ku round table ne tukola discussion of the future of this country. Omusaayi bannaffe gwe bayiye mulooza tegumala. Mwatusuubiza ensi n'eggulu. Naye tewali yadde akakuba akatonye. It's so sad. Bannaffe bonna abali mu kubonaabona balina abazadde, balina abaana, balina gye bava, balina ababalinamu essuubi, balina ababalabirira oba balina be balabirira. Nze ndowooza ku lw'obulungi bw'eggwanga lino ffenna twalibadde twekuba mu kifuba ne tumanya nti lino eggwanga lyaffe ffenna Katonda yatutonda buli muntu abeeko ne share. Speaking for the rule of law and human rights,
twalirowooza tekyali badde nga kitulugunyisa omuntu ne tutuuka n'omumugisaako obulamu. Ssaalondiga Erias Lukwago ffenna tukkiriza kyali mu kaseera ka kusoomoza era obulamu bwe buli mu matigga. Bw'atabaawo kikolebwa ayinza n'obutasurvivinga. Ne bw'obanga ggwe oyo kitaawo, jjajjaawo, mwana wo kyewali yagadde atuukeko, mwerowoozeemu, twekube mu mitima. Uganda ggwanga lyaffe ffenna. Ku lwa Katonda n'ensi yange, mbadde ne Morgan ku mapeesa ne ku kamera, Luwero's Finest. Muganda waffe Jimesa akyali mukosefu ali mu kufuna treatment, ne tujja kuba naye akaseera konna. Faruku Ali ge mannya, tujja kudda olundi. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Mukama akuume.